babani Abene si baffe era ensobi weva ffe tetulina copyright ku muntu yenna, ffe tetulina buyinza ku muntu yenna ng'omuntu, ffe tulina obuyinza ku nsonga. Kayongo teri muntu yawewa invitation card kuyingira mu NUP nakugamba nti NUP nyanja. Abantu bagetinga bye tubagamba buli naku babyerabira kuba ffe tuba tumanye ekiriyo. Kati abo abantu boyogerako bonna, first of all ffe nga ffe nze ngeyali kakiiko akanonyereza 19 ab'Olubaga siri surprised kubeera twagenza okulaba amannya agamu nga bebbo. Kadde mwakonkofuni bulungi saabadde surprised kuba bwe nkujjukiza amannya gali ag'Olubaga 19 mwabo mwe muli. So bayinza okuba nga ensonga kati bagitegera nti balina kutambula nanakyemalira, era batukoze bulungi kubanga abalala bandigenzeyo mu nzikiza, naye bano abagenze mu lwatu tubataddeko nkaliriza era tukakasa biinila tebajja kusasula omuwendo muneneko mu bulamu bwabwe. naye bo bakkiriza nti babaddeyo. Honestly speaking tuli busy nnyo kati okubawa focus kubanga si ekizibu kya Uganda. Ekizibu kya Uganda yonna kyemalira atatuula ate tatuddaawuka, ali buli mu area, ali mu bannamawulire, ali mu kugulirira ab'amagye, ali mu kugulirira palamenti, ali mu kugulirira abalamuzi, ali mu kwegula cultural institutions. Everywhere it is a mess because of Bobi Wine. Okay. Bagiyita Pal FM 107.9 ekkula ery'omuntu bulijjo. Nze Kayongo Hakim ndine Alex Waiswa Mufumbiro. Waiswa njagala tulingizeeko mu court martial. Twalabye abaana b'NUP baleeteddwa Olivia Rutala, Sanya, Chete. Naye ate luli baali bagamba tewali babeeyimirira. Ku luno ababayimirira babaddewo naye era ne babazaayo. Muzaako ki? Kwambula obwebwerere bwa nakyemalira. Bwebwerere bwa nakyemalira. Kikyotegeeza nti guti bwe yakoowa n'aleeta omulala n'oyo ajja koowa. naye ate bana bali mu nkomyo bo banakooyereeyo bali ku nsonga, bali ku nsonga. Nkubulidde bali ku nsonga. Tewaliwo nteekateeka ndala yonna butya kino abaana bano engeri gye bayisobola okuvaayo. Enteekateeka obuwambe bali mu nkomyo naye ffenna tuli bawambe. Kyova olaba nti eddagala ekkulu ery'okuwambulula Uganda nedda mu mikono gy'abannansi. Abatono abo betwogerako be batono. Okay. Bagiyita Pal FM. Baganda baffe abali mu makomera olutabaalo teruggwanga n'okwongera okwambula obwereere nakyemalira nti ye mutiitiizi nambemu asooka tabangawo. Newankubadde amulumba Kyagulanyi Robert Ssentamu omwagala w'abangi wanjawulo naye n'obutiitiizi bwe gwe bayita Jeno tebubangawo. N'olwanagana ne Olivia Rutaya, n'olwanagana ne Machete, n'olwanagana ne Kalanzi, n'olwagana ne Umaro Magala, n'olwanagana ne Olivia Rutaya. Really? Jeno? Nga otugamba nti wasinkana Samora Machel, nti wasoma ku Gamal Abdul Nasser, nti wegombanga nnyo mwalimu Kambarage Julius Nyerere, nti wagoberera ebyobufuzi bya Jomo Kenyatta, nti oli sikola wa Machiavelli principle, n'ongamba nti olwaleero okubagana n'Olivia Rutaya gwe n'otakakasa nti wagenda dda mpirita. Okay. Bagiyita Pal FM 107.9 ekkula ery'omuntu bulijjo. Mwebale nnyo abatugoberera ku mikutu gyaffe mikwanira wala, bali ku YouTube Pal FM News, bali ku Facebook Pal FM Uganda. Mwebale firimu ereso obuzibu entebe eyo. Ali Kayana meya abuzere 27 guns yakola etya. Waliwo yambuziza nti wobeera ne Waiswa omugera ku firimu tugirabewo tugigiwa. Firimu ngabo kati bagiteeteko kuba
nja kwongera okubuuza president naye waliwo yakimbuuziza anti kati okugiwulira obukuulizi nti ogirina kubanga wawulira bwe bagiraga wali ku kitebe kata baali baagala kwata kumpi buli muntu nti nga ne poliisi ebuuza wagibwe enokwata bakwata wabweneku ku firimu bwebatawo abaisirikale nga babuuza mbu wabweneku era mbu abaana abaako bambona bweneku nakati tunoonya banoonye so bwe banakyemalira naye baaba ebalina ate nga genfunye nti ne pali bateeseteese kwegamba alabisiza era eri mu state house bangaye nti jajja yalabye neyamudabada kubanga yabadde ku BBC 1 kuba babadde babiragira nti babadde ate TV mu state house zonna zibaako amawulire saabazaade z'amawulire prime time bateekako amawulire ng'omwagala w'abangi ate omanyi nti TV za wano zo azirwanisa okumulaga kati aba BBC talina wakuba simu n'akubira kuteesa saama nanga nti owaaye ati nti eno gamba nti ego nti omurasita nti awogo kwa TV kwa BBC nti kwa BBC nti nga yerabidde nti oli yali tayalinga mu byobufuzi takyali mu foreign affairs waliwo akantu kebeera jagala okubuuza Waiswa omanyi lwaki nkubuuza akantu aka firimu nti okuva lwe bayogera nti firimu eno yafuluma abaana bagenda eyo ne bagattagatta obuntu yoyo mukwata firimu yiyo mweri kati obwo babukolanga bupata firimu bagiraga ku kitebe kyoga akayongo tewagiraba wazirayo ku kitebe nzidaliwo wagibona nagibona yakugemye etya ku mwoyo tiwatirisa pirita idisa akyeta akamula katunda tiwakamula katunda be oba olina okukamula katunda tiwakamula katunda nakakamula kati yeeyo yawangudde gwe omanyi kitegeeza okuwangula January 6 naye gwe Bobi Wine yavaawo Kayongo yavaawa njagala kubuuza gwe yavaawa omusajja oli Dr. Mills yawandiika omulabye nanoonyereza abakoze engoye ezo eyakoze engoye ezo bamuyita Boateng yeyagize ndabaddeyo ndabadda musajja mufirika munagana bamuyita Boateng ate nagenza okunoonyereza nti kiri ekiteeteeyi mami kye yayambadde first lady Uganda's beauty number 1 ate yakitunze waawano kuba zinadde manyi obadde okyankabana nga bendowooza bali abatunzi abamanya naye nagenza okuwulira nti mwana ali eno mu geto mwana wa geto banamutukobera neyatunga baba yamazeeyo nina kano gejagala okubuuza lwaki gundi mukaawo nnyo ku bintu by'omwana ani Otafiire ayogera mazima kubanga Otafiire statement zafulumya ku Muhoozi kaine Rugaba ndaba ziringa eziraba ezinyiiza anti ye omwana yamulaba ng'akula kuba yabadde wali ng'alaba ate kati gwe kyotamanyi Kayongo saawa zino nyinza okujja wano engeri gye tuli bamukwano nenkugaa nti Kayongo nti ki ebomitembe ekyo nti kinsumbuwa si kyangu kyanakira lwekyo nekikula nga nze nga fe abasajja abakulu eri gye tusinkana mu nkiiko nga kinsumbuwa kakati ate kyenzize nkugamba nti kinsumbuwa emisango gyakyo gyonna ngikikuwabidde ate kakati nga nti nkyutu kiwa obwa pulezidenti topirita olina okupirita kati Otafiire abuulira abantu mazima nti bino si byansikirano ate oli si Munnayuganda yazaalibwa Tanzania ne bwe nali ne balamu yakkiriza nti si Munnayuganda okubeera pulezidenti olina kuba pulezidenti by birth ne bwe banakyusa amateeka oli si Munnayuganda nali ne balamu nakkiriza nti si Munnayuganda we Tanzania teriyo muntu amanyi Muhoozi mu Uganda ng'ogyeko Museveni Andrew Mwenda addako ye balamu kadde mwako nkafune bulungi bw'ova ku Museveni maama nga family addako okumanya Muhoozi Andrew Mwenda bw'ova ku Andrew Mwenda aba balamu wakulusengere nnyo akugamba nti mu Tanzania
Balama agamba nti muki ani mu Tanzania ku bombi Balama akugamba nti oli mukama we mu Tanzania bino nali ne Balamu ku TV Kayongo oli kuningirira oti ndirimba muna nali n'omusaada mwene nambuza nti Balamu balugahale nti oleti mu Tanzania yakoba nti mu Tanzania imwiteeka mu ligema bubi Balamu balugahale ni balugahale bagale yeikiriza nti ole mu Tanzania butinze mala nti obwire ku mu Tanzania kale Uganda yo yadankana titwefaako titufaayo nife abo era ni ku mu Tanzania how to dafiirawo bitakufiirawo here kale ndoza tusibuli gwango eso obuyembe nti haja abeyo eyabuweereza yalooza nti bwatuuka message yajimpadde nangati gamba him ili sikatende sitatoliko kuuli angambye nkugambe nti obuyembe buliwa ajira nuna kumubisi alinde kumubisi guli amanye omubisi Kayongo ne yagufuna kakati agaye nti ogira onuna kumubisi ajira nuna naye nga tukutumiddeko nnyo Edith obuyembe sabiti ejja asabiti ejja egamba gambye sabiti ejja tetujja kubaawo naye tujja kusikirawo omuntu ndowooza tetujja kubaawo tulinawo ate emirimu emitongole tetujja okubaawo tuli tugambye ku gundi eki musajja waffe oli ow'empombo ono wegwitwaka tuza mu ntebe eri ku parliament okujja giri lopo lopo takyasobola kujja nga siriwo yenda kungobya ku mulimu enda kungoyi Kayongo mbadde simanyi njagala Kayongo Kayongo panga bulijjo twala ofisi yange Kayongo oyagala kyaza lopo nga siriwo tukole enteekateeka oli ng'okomyewo nga nkomye atugenda kugikola enteekateeka oli mukama wange ate njagala okwebaza emirimu gyakola gwe omwenyini omusomi he's too busy office yagijje agyebadde n'agiza mu bantu yabadde mu court martial ye mwenyini ng'agenza okweyimirira abaana twagala okwebaza leader of opposition ne ba cabinet ministers leero mulabi akubiriza olukiiko lw'abaminisita be ku parliament ate mulabi akangudde ne ku ddoboozi ku nsonga z'abaminisita bebulankanya ku nsonga z'abannayuganda mu parliament so Honorable Joel Senyonyi sebe mukama wange leader of government option sebo webale kutuukiriza bannayuganda subiri bakulinamu if oli tukola bukalamu amanyi nti byoyitamu si byangu si bya bulijjo naye oyongedde okubeera omukulembeze kuba byonna bitadde ku mutima Uganda n'ogiteeka mu maaso twagala okwebaza ng'omugigi gwaffe webale butatuswaza oinspirinze bantu bangi olwaleero bwogenda mu bannamawulire abasinga bakulaga nti bajja kuyimirira abamu bajja kwesimbawo bayimiridde n'abantu because you have been an inspiration, you have been a leader, not only a manager. Gundi musajja wafono Mpombo restaurant kwali yekolera namukwasa Pastor Afere naye amukwasiza bulungi era njagala kumwebaza yekolera amukoze Pastor Afere yekolera buli bwenkera aba yalese waliwo n'omwana bamuyita Top Boss simumanyi omwami bamuyita Top Boss naye mutumiddeko nnyo ku internet okwo waliwo omwana bamuyita Sarake naye mutumiddeko nnyo waliwo Umaru Kiseko yetutera okumwogerako mwena banankyukakyuka bannange ensonga ebeere kutunulira nakyemalira obutamukooya obutakoowa okulaba nti tulafuba n'okulaba nti tukyusakyusa ensonga zino naye Classmon Trace waliwo nabakwebaziza kuliko Shelini Williams agambye obale nnyo Shelini Williams tukutumidde ewaffe wa mu nnyumba Joe Ntale naye kwali Senta Mulonadi kwali awuliriza Pamukawa badde nizo libuddeyo Classmon tatukutumidde Classmon amazaalibwa ge gaali ganga
12 Pamkawa amazaalibwa ge gali olunaku luno lwa president nakizuula bwe mba siri mistake naye twagala okuyozaayoza Pamkawa kubanga ekirasi monita wa kirasi gundi ani yali yakuwa ebintu byange yali ani yali Pamkawa tete bikali tuka Pamkawa